abanga baana b'ekikantuuse n'ekkita nzijidde mu ssanyu abaana b'ekikantuuse n'ekkita nzijidde mu ssanyu engeri omulembe gw'abatiibwa okumanya ensonga n'omubali buli omu aba n'ekyoyisi yeekubisanyusa y'ensano wansi w'enjuba mu mazima ne weesalirawo okweresa ekimu okwirali n'ekiri omundi n'abyangatanya okusinziira kuyiku abaasiini kasiiku n'akuyingira nga kyesomatidde osisale ku balabi onaava ku mulwadde we nagende erugogamu omuganikoye atoyo omumasupuune bw'aba wankoko eyafa naddiku nze kweye ndongo budongo nsinga olugoye ne batanyumiza abataka muwage banange tukyabemebe tuzalira nkoko njeru ate waffe nkoko njeru tuzaala abaana mukaaga zaala mukulu wange Grace Nakungu nazaala Immaculate Kasajja yafa nazaala Kyaze ali Mbizinga nazaala Kafeero nazaala nze nakka Kafeero natusemberwayo mulala bamuyita Joseph Mwenda twakulira nkoko njeru ne maama waffe n'atuweerera n'atutuusa we yatutuusa abamuyambako ne bamukwatirako ne batutwala nasookera mu conventi nenvaamu nengenda mu National Seminary Gaba nembeerako n'abafaadha eyali omuntu eyali faadha mperera nga gye nina okuviira nga ngenda okusoma kati nga ye Pawulo namulekayo mu kyalo eyali ng'asomera mu Pascaville Ngogwe kati ekiseera kyatuuka ssente ezo ne ziggwawo kati mu kunoonya ennyo ssente asobole okuddayo okusoma n'afumba ku mulembe n'akolaakolawo buli mulimu obusobola omufunisa ssente asobole okuba nga nti asoma atuuka ekiseera kirabika ne kimulemesa kati waliwo omwami ku kyalo mwamuyita Kibirango ng'atendeka ebibiina nga ayimba bannabusize bano bayimba bano bakola byamba Krismasi asiba ekigundi ekikaali kye ky'essanja oba ku Easter ng'okwo n'asanyusa abantu ne bamukwatira akasente akatonotono tebalinga basasudde ku mulyango oba ssente mmeka oba zalinga singi 2 byesi kyajjukira ebyo nga byeno Kampala oba bya Nkokonje byakyalo bya mu kyalo Nakungu Grace mama waffe Philomena Namyazi kale twatandika okubeera ne Kafeero okuva mu mwaka gwa 78 nga tuli kumpi ne maama oluusi abeera ewa maama ng'oluusi abeera wange paka mu mwaka nga gwa 83 bwe twasenguka mu tawuni ne tudda eno e Masaba era Pawulo n'angoberera ne tubeera ffenna twabeera ffenna ekiseera ekyo kyonna nga Pawulo bw'asoma nga tuli ffenna twali mu bufumbo bwaffe nga baffe Francis Center era nga yabalabirira ne Nantongo tubeera nga tubeera ffenna aba akyali yali 89 nga gurupu ya Lukwata Peter Singers nga bajja okuyimbira enkoko njeru kati n'abeekubako n'abagamba nti amanyi okuyimba asobola okuyimba kale ne basudde ne Kasozi ne bamukwatirako ne bamugamba ojja kujja tugende tuyimbe ffenna bagenda ne bayimbako bonna ne batandika okukola nga bwakomawo naye ng'era tebinamubeerera birungi tebyasookera mubeera birungi byasookera ne mubeera bikalubo ng'oluusi agenda tebakufunye oluusi ne batamuwa ssente n'addayo eka kati yali akyali awaliwo muganda waffe yali nga muganda waffe naye nga yali family friend yafa balinga bamuyita Kaggwa yalinga kuba endongo mu Makula nga Solist Makula gurupu yali ekulirwa Mwami Gonza era naye yafa n'amuyita ne bagenda n'atandika okukola Mwami Gonza n'ayagala nnyo Pawulo ne banakola
namuweereza nakola abantu abamwagalira nafulumya tepu ya muka munnange nakola nabeerekola nasutumuka tepu eyo nemututumula nnyo fe kyetujjukira nti tepu eyo yinza n'okuba nga yemutu zikyasinza okumutundira kubanga bantu bagigulira ddala nnyo alingayimba ne basudde endowooza n'akomawo bukomi n'akomawo okutuusa we yajja we yafuna wano n'atandika okubeera wano. Senior 3 musanga kunayo theatre wano enakivuga obulu awo walingawo studio namusanga wenasookera okumulabira ddala my first time nali simumanyi kubanga nali nze nsoma mu Kisulo I was in a boarding school ate nga awaliwo recording studio eyamwami Kasajja Kusanze kati nga ngeze ku recording music wa ssomero wenamumanyira ng'ayagala okwekozesa ekirowoozo ne kibeera kirungi n'atandika naakwe kumpita ng'ekirowoozo kye kizze nampita nti maama kubanga erinnya lya mama waffe nze lye lyange nampita ne tutandika ekibiina kyaffe ekyo kulabako Gita Singers n'ayita ne bannaabwe abalala mwalimu omukyala nga bamutaleze tinakubulwa nemubeera mu Misanje Kizito oyo Kizito ye ate mujjukira nnyo kuba ate yakola nnyo kubanga nti n'ekibiina kiyimirirawo nga yagenda wetubeerako awantu awokukola n'aleeta ku byuma ebirabikalabikako ku bizindalo ebirabikalabikako n'aleeta tukole embeera yali yakyavu nnyo netwatandikira kubanga ekintu kyetwalinga tulina tetwakubanga nga jazz yalinga kesi ya ddebe netugiteeka emabega wa saika etugikonerako nesobola okukola kyokumikisinga ffe ketwalinga tumanyi nti abantu mukawulira bulungi netukola netugenda abantu ne bagenda nga bamwagala nga bamujumbira ne batuwagira netutambula paka gye yagenda yetoola natuuka ekiseera nenkola ki nemwawukanako akugjayo bufumbo oba mwafuna obutakkaanya bufumbo Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57